بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد tukyali ku lesson ya kutaano gye tutandise olunaku olwaleero era ng'omulamwa gwaffe mu yasaruna ogw'olwaleero oluvannyuma lw'okutegeera ennyukuta zonna tugenda kulaba ekiyitibwa al-harakat kitegeeza ki? Al-harakat osobola kukinnyonnyola oba oyinza kukivuunula nga vowels. Bwe twogera ekigambo vowels buli omu aba akitegeera bulungi. Mu Luwarabu kye tuyita tutya? Al-harakatu, vowels oba ziyita enjatuza. Okugeza nga mu lulimi Oluzungu oba mu lulimi Oluwarabu ze tumanyi nga vowels ze ziriwa? Zeezo a, e, i, o, u. Oluvannyuma lw'okutegeera zino otuba mu lulimi Oluzungu oba otegeera butegeeza ekiddako nti vowels kiringa ng'okugatta nti nno va ne o, vo, la ne e, le mu lulimi Oluganda. Okitegedde? Kangwa nti le enjatuza ezikuleetera okwatula ekintu ng'osobola okwatula bulungi ekintu ewa ekigambo kati ze tuyita enjatuza oba enjogeza mu lulimi Oluganda ne mu lulimi Oluzungu ze tuyita vowels. Ennyukuta ezikuyambako okugattagatta ennyukuta zinnaazo olwo oggyemu amaloboozi oba oggyemu ekigambo naye nga tusookera ku maloboozi. Kati mu Luwarabu ze tuyita al-harakatu. Al-harakatu zino ze tulina olowooza ziri mmeka? Si nnyingi, ziri harakatu 3. Okwawakanako mu lulimi Oluzungu, mu Luzungu mu Luganda tulina 5: e, a, e, i, o, u, emu, 2, 3, 4, 5. Mu lulimi Oluwarabu tulina harakatu 3 kuno okuvaako 2 zokka ze tutalina mu lulimi Oluwarabu nga tugenda okuziraba. Vowel esooka mu lulimi Oluwarabu eyitibwa fatha. Eyitibwa etya? Fathatu. Fatha oba fataha ye haraka esooka, ye vowel esooka eyitibwa fathatu. Ye vowel esooka. Fathatu ebeera etya? Kati tugezeeyo yennyukuta. Fatha kabeera kasaze akabeera waggulu w'ennyukuta nga bw'olaba awo. Nga tujja okwakatwanga mu kino ekigambo tugambe nti al-harakatu. Olaba kano akasaze akali waggulu kye tuyita fatha. Ekyo kye tuyita ani? Fatha. Era ako ka fatha tugenda laba ko kakola nga ki? Yenjogeza eriwa singa tuba tuze ku zino 5 ze tulabe. Ey'okubiri vowel gye tumanyi nga kasratu. Kasratu yebeera etya? Tugezeeyo ennyukuta nga bwe tugambye. Eyo ennyukuta kasra era kabeera kasaze akabeera wansi ow'ennyukuta. Okwawukanako ne fatha. Fatha kabeera waggulu wa nnyukuta. Kasra kabeera wansi wa nnyukuta. Ate akasembayo haraka oba vowel esembayo emanyikiddwa nga bummatu. Tugeze eno ennyukuta eyitibwa bummatu. Eno bw'ebanga ennyukuta nga bwe tulaba bummatu ebeera etya? Bummatu kabeera akawaawu akatono akabeera waggulu w'ennyukuta. Nga bw'olaba ku kino ekigambo ti al-harakatu. Kati ze zino 3: fatha, kasra, bumma. Fatha yeeriwa? Bwe tuzze mu Luzungu tugambe ziri 5: a, e, i, o, u. Kati enjogeza eno eya fatha mu lulimi Oluwarabu yeekola nga w'olaba ani? Nga w'olaba a. Yeno gye tuyita fataha. Ndowooza okirabye. Fataha yeekola nga a. Nga w'ogiraba wano yeno fataha. Era kaba kasaze nga kali waggulu w'ennyukuta nga bwe tujja okwongera okukinnyonnyoka mu lessons ezikola ki? Inshallah mu lessons eziddako awo inshallah. Kati eno yeeyitibwa ani? Fatha. Fatha ke kasaze akali waggulu w'ennyukuta naye nga kaatuzanga a. Nga bwe tugambye nti harakatu. Nga tujja okukiraba. Kasira yebeera etya? Kasira yebeera yi. Gye tuyita kasira mu lulimi
oluwarabu mu lulimi oluki oluwarabu gye tuyitanga ki gye tuyitanga yi nga tunagamba nti nno bismi mi ndozo ka kasazo kwedda kali wansi w'ennyukuta buno obubeera nga buli wansi w'ennyukuta ke tuyita kasra kati wano mu tudda mu zino yebanga yi kategedde yebanga yi ngawo nagamba nti no for example kutene kigambo nti islami mi ojaba eno yi islamiki kati eno mi mane yi mi yeno mu luwarabu gye tuyitaani kasira esembayo gye tuyitaani bumma yeno yekolanga wu aha kati ngawo tunagamba tutya ti alharaka tu kokalaba ke kano kawaawo akali waggulu w'ennyukuta okategedde kati kana akasaze ke tukubye kana akabbula akatugitwale nti yennyukuta akasooka ennyukuta esooka tugeze wano ku fatha ke kasaze akabeera waggulu w'ennyukuta kasira ke kabeera wansi w'ennyukuta ate dhamma ke kabeera waggulu w'ennyukuta naye nga kakolanga wu ratha kakolanga kawaawo oba walaba ennyukuta ziri ezaakoze eki ennyukuta ezaayise zenna zitwalya 28 wabaddemu ennyukuta ya waawu oba okyagijjukira kati wano ketukola era mu mbeera bweti zino ze vowels a e i o wojjako zino zonna a i ne wu goza basigadde mpeerezi ki waba basigadde mpeerezi bbiri ze zino o mu lulimi oluwarabu tetuzirina mu lulimi oluwarabu tetuzirina zino enki ennyukuta teziriyo. Barakallahu fikum. Lesson yaffe aweekome tulaba ebintu bisatu byokka era nga ze zivawelo z'essatu fatha kasra dhamma tugamba fatha kaba kasaze akaba waggulu w'ennyukuta akakolanga a kasra kabeera wansi w'ennyukuta akakolanga yi ate dhamma kabeera waggulu w'ennyukuta nga kalinga waawu naye ke kakolanga wu era ene o tetuziyina mu lulimi oluwarabu tojja kusanga o teziriyo enjatu za zonna ssatu a i u fatha kasra dhamma teweerabira okusubscribinga teweerabira okusharinga vidiyo eno ne munno teweerabira okuba nti nno okola omusaahamu oba okola charity wonna woba osobodde mu kusharinga n'okutuusa obubaka buno oba lessons zino ku bantu abazeetaaga. Wabarakallahu fikum wajazakumullahu kulla khair. Mutweyungeko ku Habbans Islamic Academy twongere okuba nti nno tuyiga eddiini y'Obusiraamu tuyiga olulimi oluwarabu. Enamba y'essimu yeeno 0754682215. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.